akasajja kookero onyumu kagambye Bobi Wine yakatuma katta abaana bakasalidde gwa kufa mumbagirawo n'omusango tegwezeza wiiki ezi bakasalidde gwa kufa ebyo bye twagala twabagamba abannupu muli batemu mwagaana okukkiriza akasajja kagambye Kyagulanyi Robert Center mu sefuliya kimpugugu kimpana kimpanze yakatuma katta abaana baffe naye nze nakyagadde kubanga President Museveni yennyini yagamba nti omuntu oyo bamutryingire mu kkooti ya public ne kkooti z'amagye bwezito bwe zikola era sebo President Museveni tukusaba nga tuyita mu ghetto structure ya State House Major Emma Kuteesa Mama Jenny Balekye n'Afande Damulira tukusaba ekkooti zonna zidde wansi w'amagye kubanga amagye ganguya ebintu amagye ganguya construction kasinga bakwasa amagye omulimu gw'okuzimba eddwaliro mu myezi 6 liba liwedde Muzeeyi Museveni yalagira anda amerulu nti nga amagye bwe tukola omuntu oyo atryingire mu kkooti ya bulijjo agende bamuvunaane ogwo omusango kubeera mu kkooti eri munda ogwo omusango gwandimaze n'emyaka 3 ng'omulamuzi atambuza omusajja oyo teebereza oli eyatta abantu mu covid bamusalidde jjo gwakufa naye ng'emirundi gyatadde emyaka egi kyovola nze ŋŋamba Major Emma Kuteesa bamukwase kkooti bamukwase judiciary Major Emma Kuteesa kati gwe twagala bamukwase ministry era ffe tusaba nti ministry zonna zibeere wansi w'amagye wabeerewo minister ng'avunaanyizibwa ku political reasons wabeerewo permanent secretary ng'avunaanyizibwa ku finance wabeerewo n'ow'amagye ng'avunaanyizibwa ku emirimu gitambule mangu bannange Major Emma Kuteesa akoze omulimu ogw'amaanyi mba taxi n'aba boda n'abaana ba ghetto tewakyali bantu beekalakaasa lwa Major Emma Kuteesa omusajja ali swift abeera mu ngoye za bulijjo teyeepanka naye otuuka mu bitongole bya gavumenti nga mulimu omuntu alinga omusota atiisa n'okutiisa yenna agira bw'ati tolina kyojja mumukola kubanga mukozi waki naye twebaza Major Emma Kuteesa emirimu gy'akoze mu ghetto structure olaba emisinde mu bulungi bwakyo bwagibaddeko oyo Major Emma Kuteesa kati bamukwase n'amagye bamukwase n'ekkooti mpenkoni kombucha n'empenkoni basop mikwano gyange mugaba mutya bakalisa Stuart muli bulungi mwebale emirimu gyonna waliwo mikwano gyange abalala waliwo omukwano gwange bamuta Didani Mubangizi Mama Babaranda mwebale emirimu gyonna gye mutuusaako engalo muzeeyi asiimira ddala era okusima kwa muzeeyi kwe kubongera ebisanja nti ghetto structure ekyali wansi wa Major Emma Kuteesa Mama Jenny Balekye State House Controller ne Afande Damulira Minister of Presidency ekyali wansi wa mukyala Mama Babaranda ye mama wa Busogo omupya oyo mama wa Busogo omupya ate omulala ye Didani Mubangizi Minister of Ompya naye nga ate MP w'Ekula South